Ababadde beegwanyiza kkaadi y'ekibiina ki National Unity Platform okukikwatira Bendera ku kifo kya Kawempe North enkoko bagikutte mu okubaawo ng'abajulizi ng'ekibiina Kirangiridde oyo asukkulumye ku balala. Ababadde mu lw'okaano 10 mwenda ku bo babaddewo okuggyako Muhammad Ruswa eyali omuyambi wa Muhammad Seggirinya yatalabiseeko. Wakati mu mitima okwewanika akakiiko k'ebyokulonda kagenza okumaliriza enteekateeka zonna ezabbinkanibwako Erias Nalukoola nga y'amezze banne. The last marks we have is 71.4. Being in the first position is Luyimbazi Nalukoola. Oluvannyuma lw'okumulangirira libadde essanyu jjereero okuva ew'omuwanguzi n'enduulu ey'oluleekereeko okuva mu bawagizi be. Ababadde bavuganya abalala wakati abamu mu butakkiriza Moses Nsereko ono y'abadde asinga okusanyusa abawagizi azirikidde mu maaso g'abantu. Okugenda okutabaala mu kuwenja akalulu akawamu pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi akwasizza Nalukoola akabonero k'ekibiina kyabwe ne Bendera. Era agenda kumuwa akabonero. Mu kwogera kwe Kyagulanyi asiimye abeetabye mu kuvuganya kuno n'abawanjagira oyo abasukkulumyeko bamudde emabega. Wali abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze nti ebyannaggwano ajja okubikola ye Nalukoola. Ne bannakibiina Kyagulanyi abategeezezza nti wadde nga babadde ne be bawagira mu kiseera kino bakimanye nti ku lw'ekibiina buli omu alina kunoonyeza Nalukoola kalulu. Emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo, ab'ekyebando Nalukoola wuuyo. Kyagulanyi wabula alabudde Nalukoola okukimanya nti ekibiina kimwesize era nga bamutaddeko eriisa ejjogi. Twesiga nnyo omutwe gwo, twesiga n'omutima gwo. Naye kitukoze bulungi nnyo ate n'otugamba tukulabire ku bikolwa byo. Seba amaaso n'abatalina galubindi tugenda zifuna. Tukwetegereze bulungi. Yaweereddwa tiketi y'ekibiina asiimye obwesige obumuweereddwa n'ategeeza nga bw'ajja okulwana okufiirawo okulaba nga taswaza kibiina kye. Sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North Constituency bafunye omusajja eŋŋwaŋŋuli atagooka atagenda kusirika. Nalukoola yeebazizza banne ababadde beegwanyiza tiketi n'abasaba bamuwe obuwagizi era n'aweera bw'agenda okulaba ng'alafuubanira obumu. Tutambulire wamu. Nze nga munnamateeka mbagamba nti puliida omulungi tebamulabira ku ngeri ki gy'ayambalamu n'anekaanekana ebyambalo by'obwa puliida, wabula bamulabira ku ngeri ki gy'akiikiriramu omuntu we gwawolereza. Nabwe kityo mbasaba mmwe munneetegereze mundabire ku bikolwa byange mujja kuzuula nti ndi waddala. Yewuma Lumagala ng'ono y'abadde ku mbiranye ennyo ne Nalukoola era nga yakutte ekyokubiri akkirizza okusalawo kw'ekibiina kye ne yeeyama okuwagira oyo alangiriddwa. Ngenda kukulemberamu muganda wange Nalukoola. In fact ngenda kufuuka campaigning manager we munoonyeza akalulu tuwangule Kawempe North. Bannakibiina wadde nga buli omu abadde ne gwawagira balina bye boogedde ku oyo alangiriddwa. Muntu yenna anaavaayo ng'abaddemu eno process ate najja ku ka independent gwe nga gwe oba olabise bubi kubanga wakkiriza nti eno process ntuufu era gy'ogenda ogiyitamu. Kintu ekikoleddwa olunaku olwaleero kitulaze pulezidenti bulijjo kyatugamba nti eyayingidde jjo n'eyayingidde luli mwenna mwenkana mu kibiina. Twebaza enteekateeka zonna, tuli basiimu era tusaba nti n'ababadde mu nteekateeka ezo ababadde beesimbyewo badde emabega wa Nalukoola tunone obuwanguzi e Kawempe North. Nalukoola afuuse omuntu owookusatu eyakaleetebwa ekibiina mu lw'okaano lw'omubaka wa Kawempe North ng'ekyasooka kyali kibiina ki NRM ekyaleeta Farida Nambi n'omuyimbi Sadaati Mukiibi amanyiddwa nga Kalifa Aganaga ow'ekibiina ki FDC.
Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.